Abatuuze b'Entinda mu Zone 12 baguddemu ekyobeera poliisi bw'ebadde ennyulula omulambo gw'omwana Jovan Lugala abadde asoma ekibiina ekyokusatu ku ssomero lya Kiwatule Parents Primary School. Omwana ono yabuze lunaku lwa ggulo kyokka ne bamunoonya n'abula, wabula olw'okuba ekinnya kino kyabadde kijjudde nnyo kwe kuyita aba Kazambi okumunuunamu nabo kwe kulaba omukono gw'omuntu ne bayita poliisi. Kati bwe bagize ne beebuuza oba alimu no ne batulako muneeno ne bamulaba nga manenje gulo yabadde osanga kumyawo ne tumwane ku byokulya wano nagula ali ku muhogo. Omwana n'addayo okulaba kiki kya jjajja ky'abiise kati ndowooza yavudde n'aserera n'agwamu ate bwe yaguddemu yasooseeyo omutwe nga tayinza na kukuba nduulu tayinza na kwogera nti bamuggyeyo. Poliisi ezze n'eggyayo omulambo gwa Lugala wakati mu nnyiike ng'era abatuuze obwedda bakaaba. Akulira bambega ba poliisi Ekila Road Kanzire George William omusango agutadde ku bazadde abatafaayo okulaba ebintu ebiyinza okubeera eby'obulabe eri abaana baabwe n'abantu abalala. Viridde kufaayo kufa kwe kibadde obulegeevu ng'abantu tebazigidde septic tanka nagwa abajjemu ebikyafu n'ababaddewo banyini bawano tebatutte buvunaanyizibwa kulaba nga septic tanka recovered bulungi. Oluvanyuma poliisi omulambo egutadde kabangali n'egwolekeza mu ggwanika e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.